Babi Television Uganda webale kubanga otambuliramu naffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera tuyama kubanga tukutuusaako abutereevu ensonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform era nga amawulire mangi nnyo agatambula wano ne wali naye nga olunaku olwaleero ye Pastor Bugembe akatambika engenda okubanga nkuwa ekyamazima kandibanga kagenda mmuleetera ebizibu olw'ebigambo byayogedde nga bitunuulizza gavumenti olw'ekyo kye yakoze mu Lubigi wabula ngenda kuba nkuwa akatambi kano era okawulirize bulungi nnyo Pastor Bugembe byayogedde mu church era olunaku olwaleero ogenda kuba nga okawuliriza bulungi owulire ki omanye ki ekiddako ajjukira nti n'olunaku olwaleero era leader of opposition Honorable Jairo Ssennyonyi agenzeeko wali mu Lubigi naye ekibanyudde gabadde masasi na tear gas mu mbeera yonna nabyo ngenda kubanga mbikutuusaako mu katambi kawo naye katusooke tufune akatambi ka Pastor Wilson Bugembe ku nsonga y'abantu era bingi nnyo byakunyizza ebibuuzo byakunyizza gavumenti nga kw'ossa ne ba MP b'ennansana abatabaddeyo okulaba nga aboogerera ku bantu baabwe oba nga bagezaako okutakkiriza embeera ebintu by'abantu byonna ne babikuba ku ttaka awatali kulabulwa yadde okugamba nti oba muggyemu ebintu byammwe wabula baleese buleesi bintu ga greda nga gatandika koona nnyumba z'abantu mwalabyeko n'omukyala David Lewis Rubongoya Secretary General w'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform omukyala omukadde oyo agwolaba mu screen oyo yavudde gye yavudde n'atuuka ewaka ng'ennyumba takyasobola na kujjukira weeri naye okusinziira ku mukyala oyo byayogera omukadde alina emyaka 66 era nga yatandika okubeera mu kifo ekyo mu 1996 emyaka giwerako nga abadde mu kifo ekyo bale niwe ngenda kubanga nzijja n'ebyo byonna naye katusooke tufune akatambi ka Pastor Wilson Bugembe akagenda omuzaalira akabasa kubanga Museveni gwalumbye mpaawo mpatali kaaba ngenda kuba nkuwa akatambi kano soko kawulirize bulungi nnyo era ngenda kusaba gwe alina essimu oba ky'olina okukozesa oba ky'oli mu kukozesa kyonna okubanga olaba akatambi kano yongeza ku volume osobole okubanga owuliriza bulungi ebigambo bya Pastor Wilson Bugembe biwulirize n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo ateyongereyo n'ensonga. Lwaki temusooka ne mutuleka ne tujjamu ebintu byaffe? Why don't you give us some time to first take away our property? Emmaali y'omuntu n'ogiryoka ogikubako ekitrakita. You destroy someone's business. Nasanze abantu nga batakula amataffaali bajjemu. I found people trying to get their property out of. Nze ndowooza mulina ebintu bye mukola ate ne muvumisa gavumenti. Kyemugamba ddala gavumenti yakutumye nti bw'oba omenya omuntu oyo tomuleka kujja mu ntebe ze na maali ye. Ddala gavumenti yakikugambye okujjako nga ggwe kennyini oyagala gikyayisa. Ddala pulezidenti yakugambye nti bw'oba ojjawo ennyumba ne maali y'omuntu gyononeremu okujjako that kikyonga omuntu. Secondly, lwaki temufunayo kasente ne mutuwaayo ku renti? Kuba omukadde omu yangambye nti kati abaana bagenze ku ssomero. Because some old person told me that children have gone to school. Bagenda kukomawo wa? They are going to come back to nothing. Baliyo eki? And what are they even going to have to eat? Kyemugamba ddala ebitongole ebyo temusobola kufunayo grant oba miliyoni 5 oba 3 ddala ne mubanga ennyumba gye mumenye mu mpayo emitwalo 5 7 mpangise bwe mpangisa nga bwenzira engulu nga bwenzuukuka. Boba MP b'ennansana baabaddewa. Lwaki nze yabadde wali bwe neebuka lakaasa bwe nekalakaasa wadde meeya wadde MP wadde oba bazze ne simanyi. Bino nno sina byeyingizaamu naye siri pasita w'abantu mu bulungi bwokka. Ne mu bubi nnyina okubeera nabo banna. Naye nammwe be bamenyedde ebintu. To you whose property was demolished. Kaaba naye ate tokaaba nga Katonda gwe basse. Katonda yakuwa akataka ako n'akayumba ako ddamu omutunuulira alikuwa ekisinga. Look to God again, he'll give you something better. Amen. Have faith in God. Beera n'okukkiriza mu Katonda. But anyway, simanyi oba pastor kyayogerako wakimanyi bulungi nnyo omuntu okuva ewaka n'ogenda n'okola n'osanga ng'ennyumba gy'osulamu
oba kaluumu koosulamu bakakonyekonye toyina kyojjeemu toyina n'akamu kootutte yadde olugoye lw'okyusaamu. But anyway bibadde ebigambo bya Pastor Wilson Bugembe bw'atyo bw'ayogedde ku nsonga eyo. Naye ekiddako Katonda y'amanyi. Katonda yennyini y'amanyi. Yadde nga Museveni yavuddeyo olunaku olw'ejjo n'akangabiriza n'agamba nti agenda kukwata abo abaasenze ennyumba z'abantu mu Lubigi. Asimanyi oba basobola okukola ekintu ekifaananako bwe kityo nga Museveni tali aware about what NEMA did in Lubigi. Era nga bwe nakusuubiza olunaku olw'ejjo nti waliwo lisiti y'ebitundu ebirala ebigenda okubanga bisendwa nga ewalabye kye bakoze mu Lubigi. Bagenda kikola e Kawempe, bagenda kikola e Bwayiise, bakikole e Bbanda n'ebitundu ebirala ngenda kubanga nzija nabyo. Kasokoso bajja naye ngenda kubanga nzija n'akatambyako nkabawe mu bujjuvu olw'ensonga nti nonzeemu kale ebitundu mbikutegeeze nti ekyamazima bano bo bali serious. Mission ya kusengula abantu, mission ya kutwala bulamu bwa bannayuganda kubanga sisuubira nti basobola okujjako akataka k'omaze nako emyaka egisoba mu 20. Ekyamazima n'osigala nga okyalina amaanyi agaddamu okukola oba okyalimu okutya nti ne kano kenkoze bayinza okukanona. However much emyaka gyekulungudde myaka 2 ng'olina akatakako ozimbyemu akayumbako. Omukyala gwe baleese ku kibiina kya National Unity Platform olunaku olw'ejjo amanya ge yategerekeseeko nga Namuddu. Omwami David Lewis Rubongoya yamwaniriza ku kitebe era n'abaako byamunnyonnyola olw'ensonga nti ennyumba yasanze bagikonye nga n'emizigo mwajja akasente bagikonye. Naye weebityo weebiri mu ggwanga lyattu erya Uganda. Buli kimu kisoboka mu ggwanga lyattu erya Uganda. Era omukyala oyo ndi musanyufu obategeeza nti yayambiddwako era n'obuyambi bwammwe bannayuganda bukyayanirizibwa. Era David Lewis Rubongoya yataddewo ennamba y'omukyala ono kwe muyinza okubanga mumuyamba n'asobola okubanga obaolyawo agezaako okweddaabulula n'ezzadde lye ery'abaana 3 b'alina mu nsi essaawa zino. Yategeezezza nti yafiirwa abaana 4 ng'essaawa zino alinawo abaana 3. So n'olw'ensonga eyo osobola okubanga otuukirira omukyala oyo amumanyi n'omuyambako ky'omuyambi. Bomuwadde kamere akabisi n'asobola okufumbira ezzadde lye ajja kkaaniriza kubanga ffenna tuli okusurvivinga olw'embeera abakulembeze baffe gye batutuusaamu ate nga bo bagenda mu maaso n'okulya omusimbi beeyagala emmotoka bavuga mpya. Anyway katuveeyo weebityo ebibadde olunaku olwaleero. Pastor Wilson Bugembe bw'atyo bw'ayanjudde ensonga ye. Kati nno ekibuuzo ekyo kiri oba yabadde akyolekeza mu bakulembeze omukulembeze w'eggwanga naddala bw'atyo bw'alina okubanga ayanukula ebigambo bingi nnyo yadde nga yavuddeyo n'agamba nti nze ngenda kubakwata abasengudde abantu. Naye era nga we mubimanyi ebyokwebuzaabuza weebityo twabimanyira mu ggwanga lyattu erya Uganda. So tusabirigane bannange, tusabire bannayuganda bannaffe olw'ensonga nti embeera mu Uganda etabuse, naye ate gy'oli oli bubi. Naye ate w'otunuulira omuntu gwe basendedde ennyumba ng'essaawa zino talinaamu yadde ezipangisa karuumu oba abadde takisuubira nti alina okudda mu bupangisa n'atuusibwako embeera bw'etyo, mumanyi tekitegeeza era mumanyi obuyinike omuntu bw'atyo bw'aba awulira. But anyway, that has been all for now. Thank you so much for watching Babi Television Uganda. Teweerabira kubanga osharinga, osubscribinga, oteeke mu comment section kyonna kyoyagala okubanga oteesa ku mbeera yonna atujja kubanga tukuddamu. Atakumira mpeera bankuumire, asigenda kubanga nsuka wano musibe bulungi. Mweraba.